nti aloota nga enjuki zikubira yamaze. Ono agambye jajja weza nnyo okuloota nga oli weetisse omufu kitegeeza kakati avuga ebimotoka ebinene ekitundu kya Sewamala kyegatta ne kya petrol station n'oluguudo lwa Kolansi. Kakati omuntu aloota nga yeetisse omulambo kitundu kya Kabaka kinene yewali ensonga ekitambo kyabwe si kitereero. Oli owenjuki twamumaze sebo badde ogamba otya ku kisenge basebo ne banyama omufundikira ngenda kusibula nsigaze eddakiika 5 okukabweziti abantu abagenda okusinza bagende bakole ki basinze kubanga mwaganye okumbulya ndi mugenda kusinza nange jayaweddemu otyo jajja ekirooto kyange naloota nga ndi ku ttale nga waliwo olusozi basaayo Yesu naye nga tugenzeyo bangi kulisiba kusiba liringa lyabugi buli mukusiba asibayo ebimamba bibi n'abalala basigala nga basiba basajja subirisi balinaalyo ku ttale eyo basajja subi kuba kugira bisamba ku ttale basaba ne banyabo esebo wasikoya nojja musoko n'oŋŋamba tusuubule tugende ku lusozi kati twagenze ku lusozi netutuuka bulungi nogamba taata tukiyange noŋŋamba mbirabi kati netukiira ku lusozi kati olusozi lwekatwakwaddeko ejjinja naye nga lyakula era nga musajja ngamba olaba kasusu akasolo k'omusajja kozi ke bayita susu kali taata twagenda ne bajija b'abaana bonna abasinga nga kuliko nenaalongo kati netutuuka ejjinja eryo nga liri mu mazzi naye nga amazzi gaddugala ga kyenvu naye nga kuliko n'enkomo n'ogamba katuoze gano amayinja netwoza amayinja ago bulungi neganyirira bulungi kati nga kuliko ebifaananyi bibiri ekyomukyala n'omwami kati nga bafukamidde ku jjinja ebati naye nga batunudde emigufiru kati naffe ntufukamira netwoza amayinja ago kati taata mbanjoza amayinja ago nasembedde omukyalo yafukamidde nemujako amayinja alina omubiriizi nengoza ngassa wali kati agokubiri tata mbeera nno nga mujjako naŋŋamba leeta wanene amayinja gange naganjijjako neŋŋamba jajja nsaba jajja kusonyiibwa kati nosaba kunsonyiwa kati naye ate ngaabo abafukamidde bantu n'ogamba misambwa totya kati naalongo nga bamusibye nga bamwambaza ati engoye zinene ez'abagole kati omwami ono okusanda afukamidde najja n'amutikkulako wati kadaali netukuba enduulu kati nomwesimu ate ekyo tikyali kirooto kwali kwolesebwa Kisuule wali oyambazizaako bannaalo sinaba taata ate basaalongo wali bambazizaako sinaba taata kati basaalongo ne bannaalongo emisamba giri ebyokubutonzi obudda gyennyonnyola giriweereera ate giri ku ttale eri mu mayinja naye giri buki susu tiyamulabe ate n'alaba naalongo nga wamu ng'ayambadde kati ekyo si kirooto kwolesebwa jajja kumugamba akwongera essente osobole okwambaza emisamba ebyo bwedda giri gyennyonnyola nti ndawula ayambala bwati enatandikidde akati basebo ne banyabo mu kaseera kano munzikirize nti naazina omulungi ava mu ddiiro naazina obulungi ava mu ddiiro obwedda tunyumyamu abantu baffe abali ku live tubaagala nnyo mwabajja ne mutuula wano ne mutafiira bwerere kino kyekiggwa kyokka ekirimu obusomesa nga bwa bwerere
nti ne bw'otambula totuuka bwereere. Nabadde njogerako ne maama Naalongo namuyita ngamba Naalongo oli jjajjaffe Naalongo Nantebe Wesinzizo. Namuyita naye n'agenda ku poliisi nga babbye embuzi ze. Kubanga ndi embuzi ya Naalongo bagippye nti banaye Naalongo embuzi ekyaliyo. Naalongo embuzi bagitwala. Amawanga gonna gamusinze gamunyumizaago olwabo. Embuzi yange tebasobola gitwala nasamira. Bagitwala ne bagisibira mu nnyumba era abaana bagijja ne bagikomyawo eka. Kuba taata nafunye obubaka nga bankubye kaddaali nga tujja wano tusira bboda. Mukujja abana ababadde mu uniform abakwaya ne batwitirako mu taxi abakiira mu kifo gye bagenda okutugattira naye nga nze siina mwami nga ngamba kati bagenda kundata naye nga siina mwami naye nga nze jjukira nga nalengeddeko ku Ssaalongo naye nga namulengereranga wala ne ngamba kale nate nga bagenda kungatta Ssaalongo ne muleka n'agenda kyokka naye gye bagenda okungatta siina mwami ne ngamba ate bye biki bino by'okugattibwa nga ati Sewamala agenda kukuba empeta. Sewamala agenda kukuba empeta era Sewamala ali mu kuteekateeka embaga yo. Era mbadde njagala kukugamba kubanga embaga eyo egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi mmeka 23 na 24 embaga yo mbadde njagala gikugamba bulungi era gye mbadde njagala okwongerako wano ku live. Kumbe yagimwegambidde naye kati ndowooza ne bwenjireka jjajja abagambye muzeewo akatale w'ensonga y'amatikkira gokka. Agamba naye mukakole nga tikatawaanya mirimu gye. Munaamanya enkola gye muteeka okukakolaki okukakolamu. N'agamba ekitundu ky'okufumba agenda kuleeta abaana be abagenda okuteekerateekera emmere. N'agamba kwata ogende gy'ali ekitundu ky'okufumbira abaana be okimwanjulire akitegeere kubanga kati tetulina nku tetulina ebintu bingi nnyo naye yagale Naalongo asituke n'ababona agenda amwanjulire ensonga agitegeere kubanga ndowooza byebimu ku bibuuzo n'ebirala byabadde bingi ebirala si byakulayivu kubanga amasimu gakyaliko kati ojja kufuna obudde ogitutudde nga bwe yayogedde mu nsonga eyo. Basabo ne bannyabo n'azina obulungi ava mu ddiiro. Olunaku luno olwaleero lubaddemu okuteesa lubaddemu okuyiga enkya tugenda kubeera live jjajja ku kyoto egenda kutandika essaawa emu yennyini era enkya tugenda kumala obukko obunaayingira wano bwe nti ngenda kutandika na kumala bukko. Abategesi mubagambe kasita nva mu ddwiro ku makya ngenda kutandika na kumala bukko. Abantu mwenna abali eyo abanyumirwa engoma za lubaale abanyumirwa okusamira olunaku olw'enkya tugenda kubeerawo n'obukko tugenda kubeerawo n'embaga manene ddala. Bazzukulu bajjajja mukuŋŋaane tuteeketeeke abaana olunaku olw'enkya era ngenda kwanguwa nnyo ngenda kusooka baabukko. Abaana abati batuuse bukyali nga banaatuuka okuva ku ssaawa 9 nga banaatuuka okuva ku ssaawa 9
okudda waggulu sijja bakolako ngenda kukoma ku ssaawa 9 okumala obukko abanaatuuka ku ssaawa ezikka wansi wa 9 ekijjulo ky'obukko kyonna tulina kirya ng'enjuba ekyaliko katumugane era ngenda keera abaana abagenda okusamira abagenda okuteekateeka live bwenaba live ey'enki egenda kutwala essaawa meka ssaawa 3 engoma zijja kuba zitandisa okuvuga ng'abaana batudde mu ddiiro abaana okubakubira engoma ku ssaawa 6 7 abadde ayagala n'okutuula mu ddiiro batandike ssaawa meka y'ensonga olwaleero lwaki nkoze live okukendeeza ku y'enkya obwedde okimbuuza kakati okweteekateeka kugenda kuba kwangu era olina okutwala obudde okukubira naalongo ajja kujja wano oli asomesa ensonga ziri enkya tezijja kubaayo nkusaba omutegeeze bulungi kuba ajja kujja maneja gwolina okuteekateeka ebintu ebyo bitereere sinze mbiteekateeka